kyokulambula ku Kaaba ya Allah owekitiibwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akkiriza hijja ye. Mukadde kano akalungi nja kutwala omukisa omunene okumwaniriza. Abatamumanyi bamumanye, ate era n'abamumanyi nabo beeyongera okubeera nga bakola ki, bamutegeera. Sebo mukadde wange wano we tulinawo abagenyi baffe nga mwe muli ne Halifa ow'omulembe, ate asanze wano nga waliwo mukama waffe naye Halifa owa wano. Sebo nja kumusaba asituke abaanirizi akubeyo ettaali eryaki omulabe nga naffe tumulina eno. Ate era naawe tujja kusaba sebo obe ne haswida gyotuwa ennungi insha Allahu taala. Sebo Halifa dawaggulu okubeyo haswida ey'omulembe sebo. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Alhamdulillahi limunshal khaliqi min adami. Thumma salatu ala al-mu'tar fil qadami. Hamad ashraf al-arabi wala jami. Hamad khairu man yamshi ala qadami. Hamad bas ma'rufi jami'uhu. Hamad صاحب اللسان والكرم. محمد تاج رسول الله كاتبته. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت لميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد رؤيت بالنور تينتها. محمد لم يزر النور من الكدم. محمد حاكم بالعدل ذو شرفي. محمد مائد الأنعام والحكم. محمد خير خلق الله من مضاري. محمد خير رسول الله كلهم. مولاي صلي مرحبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها المشتاقون جمال صلى عليه وسلم تسليما. فطوبى ثم أطوبى لمن من هذا وطلقها وفيتا أترخ من شمارا. مولانا على عين الجدي بدم من كاسائلا وهو حبيب الذي كان مولا على يسوع لا تنسى وتولج وسلم للمقدر كذا بما كذر المولى وضبر ولا تساط لك والله رب العرش. مولانا وكن سبل وشاكري تكون فيذ وظفا ومن اهل سلام. مولانا داوي كل ما رجال الله من كل يا لك البر هو مصافى من جميع الناس طيب. مولا وذيك دنيا دنيا وذي فيها كثيرا وعيش فيها خكيرا ومدروا. فيك ترب العنا وفيك الأرض البناء.
ya swaha ya swaha la 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 taiza watol wa salam lil maqadir kadu hamadu lijan wa kum radiya bima qadara mawlan wa dabara wa la tasatu lak allah rabbul arsh lakib wa kun sabl wa shakir takun fazl wa dafar wa min ahli salam رجال الله من كل يا لقلب المنور مصاب من جميعا ناس طيب المصاب وفيها دنيا وعد فيها كثيرة وعيش فيها كثيرة ومدد وكثيرة ولا يخلص عليها سوى أمر البصيرة أدم يمنه لو كان يأكل كان له تفكر في فنها في كثر بلانا وفي كلاس لقناها في كلاس لقناها وطوبة ما طوبة معنا من هذا وطلق هوا فتوى الرحمن شمارة على عين الجدي بدم من كاسي هو حبيب الذي كان مولا تفكر في فنها في كترب لعنها وفي كلاس لقناها في كلاس لقناها وطوبة ما طوبة معنا من هذا وطلق هوا فتوى الرحمن شما على عين الجدي بدم من كاسائل وهو حبيب الذي كان مولا مولا بابا سما wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatimil anbiya'i wal mursalin kailil man yuridullahu bihi khairan yufakahu. Kitegereke kabulungi ng'ekigambo ekitukuŋŋaanyiza wano kukulisaayo haji sebo haji swaibu kulikayo Makka ne Madina. Abaganda bagamba nti erinso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Nze sinda kulabira bbanga ddene naye mu kaseera kano nga bw'ontunuulira mu maaso kenkutunuuliriramu wallahi onyiriridde hijja. Allahu akibaru la ilaha illallah Allahu akibar Allahu akibar. Nze ensonga zange ziri bbiri satu. Esooka ngenda kusooka kweyanjula. Amannya gange bampita Haji Seeka Halifa Asumani Male. Nze Seeka Haji Halifa Asumani Male. Naye nina ebitiibwa birala awo bingi nnyo nnyo bye bangattako.
naye obuzibu bwe nnina mu bantu bw'owulira Seekamale olowooza nti sajja ddene liwanvu lya lubuto naye nga yenze. Ekyokubiri, nze sirina buko ku mutume, sirina nsonyi ku mutume, sirina bbeeyi ku mutume. Era ebinfuula kyendi kati bwe nkubuulira emyaka gye nnina weewuunya. Era n'okwenyaga weenyaga naye bwe temulaba nti ninga akalenzi akato. Naye ebinnyiriza n'ebinfuula kyendi kusaalira mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga hajjati oyagala osubwa olugoye lwayidira ebiddirira, kola amalala ku mutume. Era wano nze siyinza kutenda mutume nga waliyo abatudde eri. Mujje wano twazze lwa mutume. Oba omwami akujeemera jangu wano. Nze ndi kaswide zange eddagala. Oba oyagala Makka jangu wano oddemu bw'oba tomanyi zikira nnyo. Onoova wano nga buli kimu kyonna nga haji akuwaddeyo. Allahu akbar. Ensonga esembayo nze Halifa wa Tawakkal, ekibiina ekyatutte haji ono e Makka. Nze Halifa waakyo. N'olw'ensonga eno bwe tujjanga wano, bano abatenzi ba mutume omubuuza kiki kye munaasobola okusuna. Mbabuuzizza nti ganda oba soga, ne bagamba nti soga. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق خلق لا جن ولا بشرا. هذا النبي الذي من زار حجرته حالا حنا ولمنا وسؤرا ولوطارا. هذا يتيم فقير زانه شرف من أجره تكرم الأيتام والفقراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebo owetwale sebo seeka. Era oba okyabuuza ekijja oba wakirabye dda. Abayivu nga bano baseeka mayambala bwe baba batudde kwe bakutegeerera nti agenda okusoma munnyonnyofu okimanyi. Mukaddima nteeke seeka. Maulana Allahu Rabbuna Allahu hasibuna. Maulana tanakalta fi asila bini ariba sudadi kada shamusu fi aburaji hatatanakaro. هتموا جميعا أنبياء محمد ويوم قياما الناس يبعثوا ربنا ومولانا يا رسول الله يا هدتنا يا إمام أنبياء يا ربنا مولانا هذه صيبو كلika ye Madina marhaba kulika ye makane Madina Maulana Rabbuna. Maulana wala byote nuru ya rasuli sayyiduna nuru ya mutume ya muwendo Rabbuna. Maulana kugende Simunino marhaba hasha lillahi simunino Allahu Rabbuna Allahu hasbuna. Maulana ya Nabi salamu alayka ya Rasul salamu alayka ya Maulana ya Nabi salamu alayka ya Rasul salamu alayka. Maulana dita sharafut al-Madina marhaba ya khairada
طفت المدينة مرحبا يا خير داعي بلال اسمه مولانا طه 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 مولانا من رب امينا مولانا من رب امينا امينا مولانا وقهار مولانا وستار مولانا وغفار مولانا وقهار مولانا يا ربنا اغفر لنا مولانا اغفر لنا ذنوبنا مولانا اغفر لنا ذنوبي مولانا وقهار مولانا وصفار مولانا وغفار مولانا ووهاب مولانا يا ربنا اغفر لنا مولانا اغفر لنا ذنوبنا مولانا يي قهارو مولانا يي سفارو امين ربي امين baba ali Madina bagenda bamulabako Madina ali Madina aji amulabeko ali Madina bagenda bamulabako ali Madina bagenda bamulabako ali Madina bagenda bamulabako ali Madina ali Madina bagenda bamulabako ali Madina mutume bamulabako ali Madina bagenda bamulabako bamulabako ali Madina bagenda aji saibu ya mulabako mutume bagenda bamulabako ali Madina nagenda mulabako ali Madina bagenda bamulabako mutume ali Madina bagenda bamulabako hajati ya mulabako ali Madina bagenda bamulabako ali Salman mulabako ali Madina bagenda bamulabako ali abagenda bamulabako mutume bagenda bamulabako ali Madina mutume ali Madina baba ali Madina bagenda bamulabako ali saibu ya mulabako ali Madina bagenda bamulabako ali Madina mutume ali Madina baba ali Madina bagenda bamulabako ali Madina bagenda bamulabako mutume bagenda bamulabako ali Madina صلى الإله على النور الذي ظهر مولانا لنا بشهر ربيع الأول اشتهرا صلى الله عليه أضاءت الأرض نور يوم مولده يا الله وأصبح الكون من أنفاسه يطرا صلى الله عليه هو الذي نارت الدنيا بطلعته وسر للقلوب العارفين شرا صلى الله عليه صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهرا كما في السبو دايركتور وتوكل ترافل tusanyusa nnyo okulaba wano ewaffe ebuyikwe era wano ekindi nze wewange kwe kulaba ng'onsanze mu ngoye ezirima era wano wonsanze wewaffe webale kutukolera mukolo gwa ttendo okutembeeta Haji ono okumujja e Uganda paka ku nnyumba enkadde era mmwe abatannabagenda kukola hijja eno ekyansi yammwe esookera ddala temugifuula ey'enkomerero era tebayitako ajja kuyimuka akuba omubala labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda
wan-ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Ogwo mbalago babadde bakuba. Mbadde njagala mugunkubiremu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan-ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan-ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Bw'omala okukuba omubalo ogwo n'oguyingiza ku bwongo ne ku mutima, ewaseka mayambala ogenda bugenzi ng'akuwandika. Era mmwe abagukubye nga mugwetaaga akataayi tekajja kusala nga mmaze okwewandiisa ogenda emaka. Saba nnyo Allah obeere ng'oli mu abo Nabbi Ibrahim be yakoowoola ne bayitaba. Weebale kubeera mu abo abayitaba. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi Ibrahim yagamba Allah nti ayi Allah nzimbye ennyumba eno naye nsaba abantu bajje bagyetooloole. Allah n'amugamba nti bakoowoole bajja kujja. Ibrahimu n'amugamba nti ayi Allah nakoowoola nti omuntu, nze omuntu omu ku ddoboozi lyange nkoowoola abantu abali mu kibuga Pyongyang ekikulu eky'eggwanga lya Korea ey'omu mambuka. N'abakoowoola ntya? N'amubuuza nti nkoowole ntya abantu abali mu kibuga Blantyre ekya Malawi, mbakoowole ntya? N'abakoowoola ntya abantu abali mu kibuga Seoul ekya South Korea, bawulire naki? Nkoowole ntya abantu abali mu kibuga Rio de Janeiro ekikulu ekya Brazil, bawulire batya? N'akoowoola ntya abantu abali mu kibuga Rwanda eky'eggwanga lya Angola, n'amugamba nti bayite nze mbawuliza. N'ayita omulundi ogwo. Eyawulira ogumu ajja kgenda gutya? Eyawulira ebiri ajja kgenda emeka? Eyawulira esatu ajja kgenda emeka? Eyawulira emingi ajja kgenda mingi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan-ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Lwaki tuli wano? Ekitukuŋŋaanyiza wano kusanyuka olw'okukulisaayo eyavudde ku nnyumba y'enkadde. Allah agamba mu Qur'an, kul bifadlillah wa birahmatihi wa fi hadha falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ku lw'obulungi bwa Allah n'okusaasira kwe eri ebitonde bye, wa fi hadha ne mu ekyo falyafrahu bakyakyankyeko, huwa khairu mimma yajma'un, kye kirungi okusinga obusente bwe mukukulira muti agise kyema ne mukukulira muti obusente nga mbunyiga mug'ensekere ne mulema okugenda kuhijja. Falyafrahu mukyakyankyeko. Lwaki? Bifadlillah. Owammwe yagenze nadda, gw'obadde okimanyi nti abantu mu hijja y'omwaka guno baafudde 1,776. Owammwe yabaddeko? Kul bifadlillah wa birahmatihi, ku lwa kusaasira kwa Allah na bulungi bwe yabaddeko. Nga bafa ki? Bafa bugumu. Era eggwanga lya Misiri lye lyasinze okufiirwa abantu abangi, lyafiiddwa abantu 640. Naye ng'okuva mu kibuga Alexandria okutunula bwoti ejjidda otunulawo na maaso. Alexandria mwalo ne Jidda mwalo. Naye emmeri ekujja Alexandria okutuusa ejjidda etambulewo essaawa 7.
bafudde lukaaga. Kul bifadhlillah wa birahmatihi, kulw'obulungi bwa Allah n'okusaasira kwe, falyafrahu, basanyukeko, huwa khairu mimma yajma'un, kyekirungi okusinga kwebyo bye bakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya. Eno akeedi, eno shopping mall, wano maaso waliwo nte, oba wano waliwo ki, tembalaba. Saidi eno akeedi, saidi eno shopping mall, wano maaso waliwo ente emitwalo egi. Muntu omu bw'ati n'omugabo agenda e Makka nti nnindamu Katonda naye mmaliriza. Omaliriza ki? Gwe weerabidde nti omu ku bakungu ba gavumenti eno okuva mu 1506 mugagga bamugamba bagenda ddi e Makka, n'agamba nja kgenda. Emyaka ng'ena egiyise yakola bino wammanga, yawandiika abawali mwaba, n'awandiika ne bakanyama aba. Eba ebula ennaku 3 agende mu hijja, n'agenda for medical check up, ne bamugamba nti honorable, sebo mukama waffe honorable, nti okusinziira ku congestion eri e Makka n'obulamu bwe gye buyimiridde, tosobola kumala mu nnyonyi ssaawa 3 era tosobola kugumiikiriza congestion eri Makka. Yabuukira mu ddiisa n'adduka, n'olwaliro waali nga tagenda nga Makka. Kul bifadhlillah, bagambe gwe Nabbi Muhammad nti ku lw'obulungi bwa Allah wa rahmati n'okusaasira kwe, wa fi hadha falyafrahu, kirungi bakyakyankyeko, huwa khairu mimma yajma'un. Yensonga lwali tuzze wano okulisaayo mukulu waffe ku lugendo olutukuvu. Waliwo abatubuuza nti asaala bamukulisaawa. Eswala ya sente mmeka? Eswala ya sente mmeka? Olaba agamba nti wali gwe koona bukonyi ku kisenge pa okole bwoti ogenda osaale. Naye hijja obukadde 20 mu obu era oyo bwazitowa 20 mu mmeka? Hijja eki nga n'agenda mu hijja amala kulaama nti leka wano ekiraamo kyo, bw'oba tokomyewo tetubaawo gwe tubuuza, tusoma wano. Kati oli n'atubuuza nti agenda mu swala tumuyita tutya? Tumuyite tutya ng'eswala ya bwereere? Eyakedde okusaala asiri kati agimaze. Naye abaagenda mu hijja nga 5 tebaddanga. Leero 25 bagenda nga 5, leero 25 tebaddanga. Kul bifadhlillah wa birahmatihi wa fi hadha falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibi taji wal mi'raji wal buraki wal alam دافع البلاء والوباء والقاذ والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور معطر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كاف الورى نور الهدى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم والله عاصمه واجب له خادمه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين آنس الغابرين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المستقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبو قاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله
فيا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. نتوسى بالجلالة والذي جاء برسالة. 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 أحمد الآدي وعلى وانجاليا نظرا نتوسى بالجلالة والذي جاء برسالة. نتوسى بالجلالة والذي جاء برسالة. أحمد الله ديوالا وانجاليا نظلا نتوسى بالجلالة الذي جاء برسالة. ورب الأولين ورب الآخرين نتوسى بالجلالة الذي جاء برسالة. Muzikirize without wasting time mpito wekitiibwa director owa Tawakal Travel ajje ababuuzeeko ababadde batamumanyi mutereeze munye. Director ajja atubuuzeeko kubanga kituufu obudde bugenze. Falyatafadhal mashkura. Nze wano banzaala n'eddoboozi ttono, eddoboozi lyasigaddeko emakka. Jameo nga weewuunyizza ti eddoboozi liganzeewo. Eddoboozi ttono era ebigambo byange Khalifa Malon ajja byogera inshallahu taala. Yalina eddoboozi situfu lyabadde emakka lyakoze nnyo ne likyukamuuko, naye nga tuli basiimu ku byonna. Mukadde wange Haji nzikiriza no tukuzeeko emakka. Swaibu wanakunyumiza hijja ye neyiyo ejja kubaamu enjawulo. Swaibu ono yakoze ekigambo ekinene nnyo, bigambo ebinene. Abatava mu Kaaba, abatava Kaaba era buli kitundu kyonna yakituuseeko. Simanyi oba bagambye nti yatuuse ku Nywanto oba bagambye nti mu Lutazamu abadde asiibaawo. Buli kaseera ng'abeera mu kwetooloola Kaaba. Namugamba Swaibu genda olye ku mmere. Nene mbeera nti mbassaako akazito, time etuuka ne mbassaako akazito saawa yakulya. Zaituni ammanyi oyo Zaituni, naye ate bano abahijja ataagala kuvaayo mussaako akazito nti kati tolina kyokima ku Kaaba nga tolidde. So Swaibu ng'amanyi okusiiba olunaku lulamba nga ludawa Kaaba nazzamuza mu kyayinza okukola n'okwagala okusulayo. Namugamba nti emikolo gye tugendamu egya hijja Emina gyetaagisa muntu ng'akoze eki, mulamu bulungi, alidde, akoze atya. So naye nga okwagala kwalina nze muyita Khatibul Anbiya. Mu bannabbi bonna baali boogezi, naye nabbi kubayita Shuaibu yalinga ayogerera bannabbi. Era abadala TikTok wa Tawakkalu n'ebisigadde oyo ayogerera Tawakkalu ajogera nnyo genolanga buli kaseera bamutekamu ki. Kati Swaibu ebigambo biba birungi, Allah amusaasire. Mukkirize tusiime Swaibu, tusaamu obwesige newankubadde nga tuli baganda be. Tusiime mukadde waffe Haji ne bamaama mwenna, edduwa zonna n'okubuulira Shuaibu okukola emikolo egyo mu myaka gino. Then n'okumuceekingako buli kaseera, kuba buli omu abadde akola ki, amuceekingako. Abadde buli kaseera Haji omuwulira amufollowinga, owulira bannyinaze nga bali nabo bamaama n'abasigadde. So abadde bize nnyo wamu ne ttiimu. Allah amwe bulungi. So tuyanzeege
ebigambo byanisinzeewo n'eddoboozi lwakuba nti wano nina ensonga naye mbadde siina wenina kujja. Nina shukuru nga 15 ziri mu kawempe awo zonna terina omu agenzeeyo naye wano nina ensonga era mukubidde nemubuuza ne Zaituni oyo mumaze edduwa nenkubira Seeka Kalifa Male ne Kalifa Semitego ono ne bakaba bange bano bagamba nti tugende netwolekera biidhnihi jalla waala. Munsonyiwe obutayogera nnyo naye nga Sauda nkulinze genda Makka bino bijeemu ekyejo. Kalifa Male olwomulaga weta Sauda awo naalonga ate ayina ogenda Makka wakiri umra. Zaituni hija atuuka dda mwaka ogujja etwagala kukuleka insha Allahu taala. Wenjogera ku Zaituni Jemeo Makka badde bakusabira edduwa buli omu ali wano soibu abasabidde amaduwa nga buli kaseera akoola amanya ku Kaaba wetubadde Mina nga buli kaseera ali kuki mu Arafa nolaba nga Oluganda lwafuuse ensonga eri soibu. Mungu akuwa obulungi. Oluganda lwafuuse ensonga eri soibu era buli omu kyayinza omwogera kubanga bali wano wanakolayo omukolo mulala mujja balaba tiimu ne bajja mwogerako ekigambo ky'Oluganda. Duwazi n'abooluganda, duwazi n'Oluganda, eduwazi n'okuba nga tubeera wamu, ezo ebigambo ebadde bitava ku mumwagwe. Ng'omulala ali mu kasonda ayogera ne Allah waati na family ensonga zinaki family. Abantu balungame, abantu basaale linnya ku linnya n'ebizibu byamu nabitegedde nga mpulira soibu akola ki asomeddwa. Yes, nabadde simanyina kumanya ku bizibu byabamu sijja byogera nja benoonyeza naye nabitegedde nga mpulira soibu ayogera linnya ku linnya ebizibu byabamu ninga nti era nensirika nenze nesimunyega. So okufaayo ku family kibadde kikulu nnyo gyali. Mungu akusaasira akusiime. Jazakumullahu khaira. Mukkirize Kalifa Male ono ajja ayogera ebigambo ebyo ebisembayo oluvannyuma soibu ajje atunyumize instance nga 3 oba 2 ffe tumalirize insha Allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kati siyimiridde wano nga Khalifa Male oba Haji Male, nyimiridde wano nga Seeka Mayambala ate ku lwa Tawakkal. Omukisa omulungi nti nze ayogera nammwe saakoma ku kyakubeera Khalifa wa Tawakkal kyokka naye natambulako ne Tawakkal. Abantu abasinga balowooza nti ibaada nnaku. Ibaada si nnaku. Era ibaada si kubonaabona wabula ibaada kudda eri Allah ng'okola emikolo gya Allah ng'oli mutebenkevu. Naye mmwe bahajati be bamenyeeko wano amannya njagala muntunuuliremu ak'enjawulo. Mwagenze dde Makka okusinziira ku ddagala lye ŋŋenda okubawa ate nze eddagala eryange omala kuwona n'osasula. Bawulira mumpaanako buwanyi nti Seeka ng'oli wa mulembe, abalala baagala kaasi nga tonnakola ki tonnawona. Sebo Haji nkuyozaayoza ku lwa Tawakkal. Baseruganda naddala mmwe abatenzi ba mutume na mwenna abampuliriza, buli muntu yenna njagala ave wano ng'atadde mu bwongo bwe nti ejjana ya Allah tabaraka wa taala ya ssente. Nziremu waliwo abatazirina era nammwe Mungu abamanyi, naye nze kyenjagala mbategeeze ku lwa Tawakkal ti ejjana ya Allah ya ssente. Mungu agamba nti alimaalu maali, ezo ssente zibatawaanya ssente zange. Wal jannatu daari, naye ejjana gye mutawaanira nayo nnyumba yange. Fastarul jannatu bilimali, ejjana yange mugigule na mane. Mungu agambe nti ita uzzaka mutoole zaka. Kangeze ku Haji Swaibu atalina ntondo. Haji Swaibu atodde emitwalo 5 ku lwalillahi wa rasulihi. Era Mungu nannyini kumanya byakyama na bya lwatu alaba zaalina era awaddeyo lwalillah. Ne Khalifa munnange ono atalina ntondo naye awaddeyo siringi 5 era abiwaddeyo lwalillah. Era Mungu alaba nti zaalina
minzaani eyinza okuzitowa kyekimu. Mungu apanda kula bribe. Ow'emitwalo 5 agaba na swabu za mitwalo 5 n'ow'ebitaano enjawulo ow'ebitaano gyalinamu ayagalirako obuwangazi, ezzadde eddungi, omukyalo omulongoofu, ejjana ku siringi 5. So buli muntu yenna wano ayagala okugenda e Makka ngenda muwa ebintu ebi. Ekisooka kaaba omwana ono, kaaba ono lyeddagala lye ngenda obbawa. Wabuli ekisooka oteeka okuba ng'oyimirizaawo eswala 5 kubanga kiri ku likodi mu mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tewaliiwo muntu yenna ayinza kusaba dduwa ne Mungu n'agikkiriza nga tasaala swala. Ekyo kimu. Ayagala ogenda e Makka ndi ku ddagala eritwala omuntu ki? Bw'omala okusaala subuhi ku buli ku makya saalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emirundi 10 ojagenda e Makka. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kale bw'onoolemu ogenda e Makka era ojja kuloota ng'ogenze e Makka. Omuntu bw'aloota ng'agenze e Makka seeka abanga agenze e Makka era hijjayo Mungu agimubalako. Bahajati we muli muyitirize okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'obufunze bw'obudde. Sebo Haji Swaibu nkwebaza kamato malutujiza nga bw'okola bw'ogenda okola ki okugabana. Nkukakasa okusinziira ku bitende ebikwogerwako nti buli kyonna kye wanuyiridde ku Kaaba ojja kikungula mu ssera. Oluganda lwo walwagadde era n'obakoowoola ate n'otakoma ku ekyo. Omanye ekibi muzeeyi Seeka kirawa okukira eŋŋoma ate n'ekirungi kirawa okukira eŋŋoma. Ate Mungu agamba nti ebirungi mubyogereko n'ebibi mubyogereko. Awulira lwakuba abantu abasinga baagala kwogera ku bibi. Bw'afuna emitwalo 5 tayogera naye lwasudde omutwalo lwagenda ng'alangirira. Nze njagala njogere ku kirungi Haji Swaibu okakase nti ekirungi kyokola kirawa okukira eŋŋoma. Haji Swaibu ono gwe mulaba lipooti bampadde lipooti nga buli kanaku abadde afulumya ssente zitakka wansi wa bukadde 2 naye ng'aliisa buliisa banne bagenze nabo. Oyo ng'osimba naye pareedi okuyingira ejjana. Mungu alya bulayibu. Twakava mu Zuhiya oleesa akabuzi konna kagenda kagwa. Owulira mbu okubanga osala Zuhiya nga Seeka Mayambala aleeta ente ejjeefuuwa obubuzi bwonna bugenda kugwa eri buzirike. Seeka Mayambala ayite ku siraatwa. Kakati nga mmaliriza ebigambo byange, buli awulira nti ayagala ejjana laajanira Mungu akuwe ssente, saalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saale swalezi ng'olaajanira ki? Allah tabaraka wa ta'ala. Mungu agamba nti omuntu akwata ssente nga si za haramu n'agenda akola hijja nga Allah bwe yagiragira. Nze kyova olaba abalaba vidiyo zange, nze nali njagala nnyo ebintu ebya suwaddiiru, saagala bintu bya fojali. Era kyova olaba ebintu ebyange ebisinga byonna semaati. Nze Makka saayagala kusuulamu wadde alifu neegi ate awamu n'ekyo nga nali mumanyi. Naye Seeka tebanvanga ku fulonti wano labbayika Allahumma labbayika nga mpuliriza swini njiyite swini, nuuni njiyite nuuni. Era wallahi navaayo n'ennyongera okutiba. Kumwe abali awo ku ntebe mwenna ba Seruganda, Omukama abeere gye muli. Bwe muba muntu nuulira waliwo gwendabikira obubi. Duwa za Makka buli wempita wonna banjagala na buli faanaganako bwe bityo. N'olw'ensonga eyo maliriza n'edduwa. Muwanike emikono. Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim. Watubu alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ya kaimun ya daimun ya ahadun ya samadun ya sanadu ya man muslanadu ilayhi ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya ilahi ya mujibu ad-da'awat ij'alul yawma sa'ida wa kathira barakati
bahajati temulomba dduwa baami bamwe butabazzaako. Mungu yagamba abaami babazzeeko wabula mulombe babagondere nnyo nga buli lwayita maama buli lwakolola nga omwami ayitaba. Wamla idunya salama shamila kulla jihad wa anil akli wa surubi min sururi alhadithati ya razzaki ya zal quwwati almatin irzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka ya razzaki ya zal quwwati almatin irzuqni rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka rabbi zidni ilma warzuqni fahama rabbi ghfirli warhamuni wajiburuni warzuquni wahidini waafini waafani wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakul mulk wa lakal mulk la sharika la. Nana yabagenyi baffe mwenna tubaniriza mu biti byammwe Haji Ssekyema Muhammad ba mama abanyinaze bakojja batata ba mashek mwenna tuli basanyufu okuba nti muli wano wetuli. Nayogeddeko dda naye kati nziramu okwogera omulundi ogwokubiri. Nja kwogerayo ebigambo bifundafunda olw'embeera y'obudde naye nga n'akantu ke nalese abanyumiriza kati kengendo banyumiriza naye nga kakulu era nga abantu bonna bagenda e Makka bagenderera ensonga eyo era nga bava na babasomesezza nti enyanto si nyangu n'afadhali enyanto weekulema ojja funa mu lutazima kuba mu lutazima bagamba diiru zonna we ziggwera olina ekizibu olina ki tuka ku lutazima osabe ki osabe Mungu yogere ensonga zo naye ebintu benge era nga twagenda ndowooza abantu nga 100 omukisa gwezo kuba Mungu ogwo mulutazima wala yaguba nengo gwenyanto simanyi bannange naye nga sinawulirayo mulala awabujulizi nga bwe nakola ki nga bwe nawa okumanya Mungu ze yanjagala enjagala yaki enjawulo nakulwaka tutuuke Makka nako olusooka batutiisa tukola umura ngenda banyumiriza emikolo gya umura gikola ki giggwa tule ku hoteli bucha ku makya tumaze breakfast tuliawo ne bannange bangamba nti Haji yokola ki wano nti ninda group tugende ku tawafu banga tugende tukole tawafu bamu kutula waze Makka kola miki tugenda by the way waliwo musajja RDC weyiganga yali yazereti nga teyakoze umura yajjafe tukoze eki nga bagenda mukozesa umura nenga ali atya ali omukati bagamba nti jangu tugende nawo ko tuddawo tukole fenna atugenda bamukosa tawafu etola kabe mino gikola ki gigwaya agenda kusaayi magandize sigera kuki kusaayi kona najyo nakoze eki nakoze saayi ngamba agi tukutwale ku mulutazima bana bavubuka babiri nga ngamba tugende ngabanga nefuwe tuva jukira bintu byamanyi kwe tuva wokola ki wodda Mungu ngatugondeza mu lutazima umwana ngateka wakati tutuka kuluji lwa Kaaba teka wakati wennyini point yennyini seka ngawe yagikola ki yagisomesa nga Haji otu senti kanize nkukoze eki nkutadde umaliriza nga tukola ki nga tugenda nga nyonyola nsonga zange yayimiridde bali katayagala muntu yenna akola ki ankonako nga nyonyola nsonga zange zonna nga mbasabire dduwa ku mulutazima nga omanyi diri wezikola ki era mwenna nabasabira ku mulutazima sina muntu gwe nakola ki nasaba ezawamu nesaba eza kinomu bonna Mungu be yakola ki eyanzijukiza nga ngamba kati nkutwala kuki ku nyanto nga ngamba wemba wokola ki wodda era yagala enyanto oyita mu lutazima bwoti nogenda enyanto kwa ogenda eri abasajja basindika bakola ki ye nga akola mulimu gwe gwakujjayo omwavaawo nga nze nkola ki ng'atuuka ng'ateekamu omutwe mu nyanto nga ngamba oliwe nti wendisebo wenzijjayo ng'okola ki ng'oyingira era nga jjayo omutwe nga nteekayo guki ng'era kola ogugwe nga bwe yabadde akola ki nga ndajja na bizibu byange okumanya n'abasajja banjagala abawala bade ne bangasaba saba Mungu kubanga balabanirako gadi ate nga ndiki ng'ennyando ende nagiyingidde nagikoze eki nagiyingidde paka ebanga nti kiri tumaki n'abalala bakola ki baagala nga banzijayo kuki ku nyanto bwetyo ebyali ebyenyanto naki ne mu lutazima nga tuvayo nga tukomawo ku hoteli nga ndi musanyufu okukamala olunaku olwo era nga abantu bonna mbakwasa ki ensalo kuba munaye nga womanyi mubyala bangi omuntu akolaba gwe kyeyaluwiridde gwe okikoze eki
okituuseeko kyesasulidde sente ate nga subire kituukako si kyangu era ng'ennyanja mu Lutazima nga mbituukako mu mbeera etali yaga nti nsindise muntu tinwanaganye naki n'omuntu kuba awo twali tumaze okujjamu iraami kuba umulanga nabagambye tumula twakolera tamatuhu ojjamu iraami nodda muki mu makanzu nga twambala iraami zaffe nga twambalamu nga tugenda kuki obutasumbukana n'abantu kubuuza nti kuba ekanzu okerera waggulu oba oyagala kukka wansi oteekamu ki oteekamu iraami naye ngaera omala okukola tawaafuyo ng'oddayo iraami ng'ogikola ki ng'ogijjamu so nga tukola emikolo bulungi nga tulina ennaku zaffe eza hajji nga zituuka hijja nagibanyumiriza yonna abaddewo mwagiwulidde tujja kweyongera oginyumya ku mikolo era gye tunaakola nesaba wakitiibwa Allah ffenna atumalire mwenna abalimu endwadde azibawonye abagonvugonvu mwenna abajjemu obugonvu ffenna emaali agituwe ya rabbi kuba ffenna obugagga tubwagala buli muntu amuwa obugagga obugenda ogenda paka ku muzzukulu n'omuzzukulu mwenna mbasabira Mungu abatwale e Makka abatwale mukole emikolo egya hijja mwenna abamalire abaana abasoma bawa amagezi muyite ebibuuzo abalina obugonvugonvu abalina obunafu baagala okujema okusoma abanyweze musome abalwadde mufe naddala abalwadde atuwonye atuwe riziki atuwe maali kuba obugagga yabulina nkakasa nange mwennyini nsaba kitiibwa Allah onyongera amaanyi onzize e Makka onsobozesa okolera jjajja Isa hijja kuba niyeyo ngikolaki njirina njala mukolere hijja mgende at least abo omwaka guno oba ogukolaki oba ogujja kuba niya nade njirese yaguno ki ya hijja ekolaki ejja kusaba kitiibwa Allah sente azimpe jjajjange mukolere ki kolere hijja Sheikh Mayambala ankwatireko kolere jjajja hijja basabira muna tugende Makka basabira muna abawe emirimu abaginoonya abanoonya abakyala ababawe abanoonya abaami ababawe abagondeze zadde abasule mu byenfuna abasitule mwenna abalina obuzibu mwenna bubagirewo assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saba kitiibwa Allah ayanukule dduwa zaffe ya rabbi iza jjajja Isa so ngenda tandika ozifuna ezo. Assalamu alaikum warahmatullah. Hijja ya jjajja Isa ensonga ngenda kutandika kufuna sente ezo inshallah taala. Ekyokubiri swaiba okyali muvubuka hijja erina kukuumibwa ekyo kikulu. Okyali muvubuka beera haji era obadde e Makka kuuma ki kuuma hijjayo ebitta hijja bimanyi era obisomye gezaako nnyo okwongera okwesembeza n'okusembera awo Allah subhanahu wa ta'ala wakola ki wakwagala sembeza emikwana egigwanidde egikugattako okitegedde egigattako ng'olina woofunira mu mbeera zonna Katonda akusaasira era akusiime ya rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.